abalungi abampuliriza tugenda kujjukanyako ku amradil qulubi, endwadde y'emitima. Endwadde emitima tugamba nti innal qalbu huwa malkul a'dha'i, omutima guno gubeera mu mubiri gwomuno ye kabaka w'ebiyungo byo byonna kuva ku mutwe paka wansi ku kagereeko. Omutima gwo gwe gufuga ebiyungo byonna, anti kye guba gusazeewo bino ebiyungo ebirala kye bikola. Era bwe gugamba muli nti golola omukono, nti wanika omukono gwo ng'owanika, ogamba nti nedda guteeke mu kifo kimu ng'era oguteekawo. N'olwekyo tugamba nti omutima gwe gufuga ebiyungo byo byonna kuviira ddala ku mutwe paka wansi ku kigere kyo. Wa masdaru saadatuha aw shakaiha, ate era yensibuko y'okwesiimaako, ate era yensibuko y'okubeera ng'ofafaaganirwa. Okubeera mu nnaku ey'ekitalo mutima, okubeera mu masanyu ag'ekitalo mutima gwo. N'olwekyo tugamba nti wa masdaru islahiha, ate era yensibuko y'okulongoosa kwo. Buli kyonna kyokola ng'olongoosa omutima, tugamba nti longoosa, awo nedda tewakinatereera, awo kiteneewo wennyini, toyongerako komaawo omutima. Era omutima gwe gumu ogwo tugamba awo fasadiha, oba okwonoonako. Guyinza okugamba nti byonoone byonna, n'obyonoona byonna by'obadde oterezeza byonna n'obisambasamba. Tolabangako omuntu n'akwata amasowaani ge yagula n'esente ze n'agaasayasa gonna, n'akwata ebikopo n'abikuba wansi. Waliwo omuddu omu yali ayogera ne mukyala we ng'alina kyamugamba, amagondi sooka okole kino, ng'ali ku kasimu, ali kasimu sungu bwamukwata n'agenda n'akamugyako bw'ati n'akakuba kasasika konna. Falasika yali ku meeza ya caayi, teyategeera nti oba caayi alimwayo n'akwata falasika nayo n'agikuba bw'ati ate nga bw'akaaba abikola ate yakaaba. Oli yatoola butuuzi wansi n'agamba nti ŋŋonze, obaire okoba ki? Ndeka nkwegayire tonkola kintu kyonna kyonna. Kyawo gye bali kimago gumugamba nti kikola kino. N'olwekyo tugamba nti omutima nga bw'ogulaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okututeekamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti ala inna fil jasadi la mudhiga, ti mazima mu mubiri gwa buli omu mu mmwe mulimu ekinyama. Idha salaha jasadu kullu, ekinyama ekyo bwe kiba kirongoose omubiri gwonna gubeera mulongoofu. N'agamba nti wa idha fasada jasadu kullu, ate bwe kyonooneka omubiri gwonna gubeera mwonoonefu. Kyava agamba nti ala wahiya alqalb, kyava mbabuulira ekinyama kyenyogerako gwe mutima. N'olwekyo tugamba nti okulongooka kw'omutima dalilu ala ana islahi al-a'malu al-abdi, kabonero akalaga nti okulongooka kw'emirimu gy'omwana ndaamu gyonna gy'akola bihasbi salahi al-qalbihi, kiva ku mutima gwe okubeera nga mulongoofu. Bw'abeera n'omutima nga mulongoofu, by'akola byonna bigenda kubeera birungi. Omutima bwe gubeera nga mubi, olwo nno byonna by'akola buli avaayo agamba nti olwakoze ekyo ebyo biki by'akola, kiva ku ki? Ku mutima gwo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, agamba nti yawma la yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata Allahu biqalbi salim. Singa omutima gwo falqalbu salih, tugamba nti omutima omulongoofu huwa qalbu salimi, gwe mutima ogubeera guwonye. Omutima omulongoofu, omutima omulongoofu gwe mutima ogubeera guwonye. N'agamba nti alladhi la yanfa'u inda Allahi ghayrahu,
ogutayinza kukola kintu kyonna nga kya mugaso kigasa nannyinigwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako omutima ogwo nga gwe gukikoze. Allah kyava agamba mu aya gye nsomye ti yawma la yanfa'u maalun wala banuun, mujjukire eriyo olunaku emaali lwetagenda kugasa nannyiniyo, kababeere abaana beyeezale olwo batagenda kubeera nga bamugasa, illa man ata Allahu biqalbi salimi, okuggyako oyo alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omutima oguwonye, oyo agenda okubeera nga yeesiima. Naye nombe nali nina sente, simanyi nalina zikalina, nga nina amamotoka, nina simanyi kino nakiri, waliwo olunaku lwe bitagenda kubeera nga bimugasa, okuggyako bw'alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omutima oguwonye, olwo nno bigenda kubeera nga bimugasa, agenda kuganyulwamu. N'olwekyo falqalbu ekiyitibwa omutima ala thalathati anwa, mutima mulimu emitima gya miteeko esatu. Njagala oteekeyo nnyo ebirowoozo mu mitima gino olabe ogugwo gugwawa. Abantu bonna abali mu duniya balina emitima, naye tulina abantu ba mitima gya miteeko esatu. Mu gino gye ngenda okwogerako waliwo ogugwo mwe gugwa, naye gwe mwennyini ojja kwejjajinga ogambe nti nze ogwange gugwa wano. Mutima ogusooka tugamba nti annawul awwal alqalibu salim, gwe mutima oguwonye. Teeka ogusooka alqalbu salim, omutima oguwonye. N'omutima oguwonye gwe guliwa wa huwa alladhi, era gwegwo qad salama min kulli shahawati, nga guwonye mu byonna byonna ebyobwagazi bye gwagala, gubeera guwonye mu byokwagala okwagwo nga gwo, wabula nga buli kye gwagala ne Allah akyagala, nga Allah kyayagala nagwo kye gwagala. Anti bwe guwulira nannyini gwe bwawulira nga bagamba nti Allahu akbar Allahu akbar, tegeera nti ssaawa ya swala. Bwawulira nga bagamba nti okusiiba kwa nkya omwezi gulabise oba gubonese, atandikirawo, talinda ate kirala kyonna. Bw'abeera alina ku sente, ajja mu sente ze n'atoolamu zaka, sina kindi agenda ne Makka n'akola hijja. Lwaki? Omutima gwe gwawona. Ala amrillah, ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, wannahihi, nebyo byaziiza kubeera gwawona. Wa huwa qalbun, era gwe mutima ogwo alladhi laysa fihi suu almahabbatillah, gwe mutima ogutalimu kantu kakyamu konna kakwata ku kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Abeera nannyini gwe abeera ayagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, buli Allah kyamugamba agamba ateeka buteesi mu nkola. Ne tugamba nti wa hashiyatin ma yu'abbadu anhu ma yubaidun anhu, ate abeera atya nnyo ekintu ky'anaakola nga kigenda kumuteeka wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawu thani, omuteeko namba 2 mu mitego gw'emitima, alqalbu mayyit, waliwo omutima gwonga mufu. Waliwo abantu abeera nga ali awo mulamu atambula, atumye emmere n'agula n'olugoye n'ayambala, naye ng'omutima gwe mufu. Waliwo omulamu gwe twasoose okulaba, oguddako gwe mutima omufu. Oli abeera n'omutima nga mufu, era asobola n'okugamba nti owaayi nagambye nze nafadda nva mu maaso. Era bw'owuliranga ng'ayogera ekigambo ekyo ovangayo mangu nnyo, kubanga nannyini mutima ogwo abeera yafadda. Tiwaliwo emitima emifu. Omutima omufu gwe guliwa, tugamba nti wahuwa diddul awwal, ebeera opposite ya guli ogusoose, opposite ya mulamu. Buli mulamu guno gubeera mufu. Wahuwa alladhi, no era gwego la ya'rifu rabbahu, nga nannyini gwe tamanyi na bikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'rifu rabbahu, nga tamanyi na mulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'buduhu, kakubeera okumusinza, tasobola kujja n'okubeera nga amusinza. Nti ave ku mirimu gye mbu agenda mu swala, era oyo osobola okugamba nti taliiwo mufu abali wano. Omutima omufu nannyini gwo ebyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala tabibeera nako.
wa mahabatuhu kakubeera okwagala Allah wa yardahu ate era tamusiima bal huwa waafiku maa shahawatihi wabula omuntu oyo abeera akola omutima gwe kyeguba gumugamba omutima gw'omuntu oyo kyeguba gumugamba kyakola bwe gumugamba nti owa engatti eyo nga nnungi lwaki togibba nanyini yo ndaba takulaba era ogenda okulaba nga agibba n'agitwala tima mufu bwe gumugamba nti genda oyende lwaki ekiwala ekyo kyeyagalira genda okyendeko asolayo ekigambo sinakindi n'akyenda nako bwe bugamba kulimbalimba bwe kubeera kugeya era omusiŋŋana ng'ageya ng'omutima gubeera mufu nolwekyo tugamba nti emitima egifaanana bwe gityo walau kaana fiiha sahtillah ne bwe kiba ekintu nga kirimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini mutima omufu yakola kikole wa ghadibahu abeere nga Allah agenda musunguwalira yasigala akikola fahuwa mutaabadu ligairi llahi ta'ala era omuntu oyo abeera asinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala bal yattabiu kullu shaitani maridi wabula ate ekyewuunyisa nti buli shaitaani kyeba emugamba kyakola omutima namba 3 annawu thalith omuteeko namba 3 alqalbu marid waliwo omuntu nga alina omutima gw'omulwadde nga mulwadde si mulamu si mufu wabula ate nga mulwadde wahuwa kalibu era gwe mutima lahu hayatun wa bihi illatun gubeera mulamu gulina obulamu ate ne gubeera n'ekirwadde kyegulina naye tugamba omutima ogufaanagwa falahu madatani omutima gwe gulina embeera ya mirundi ebiri taratan tamuddu hadhihi marratan wa tamuddu hadhihi maratan ukhra omusiŋŋana ng'akola ebintu ebirungi ebiseera ebimu ate ogenda okumwewuunya ng'atali ku bikyamu byakola oyo nno tekimugaana kujja wano kusaala tekimugaana kusiba mwezi gwa Ramadhaani tekimugaana na kutwala zaka mu maali ye tekimugaana na kugenda kubeera ng'akola hijja naye ng'ate omusiŋŋaana akola ebintu ebirala ebiri ekyenyume ky'ebyo mu bulimba tavaayo mu bubbi gyali mu bwenzi gyali oyo nno nanyini mutima ogwo tugamba nti omutima ogwo mulwadde omutima gubeera mulwadde era omuntu abeera mu mbeera eyo yoyo gwosiŋŋana ng'abeera n'ensaalwa siŋŋana ng'alina ensaalwa tayagaliza singa ono anaaba afunye kyafunye agenda kulaba nga nsi abadde ateeka okukifuna lwaki oyo abeera nakyo ne bw'abeera nga yakirina tugeze emmotoka ng'eyo nyumba ng'eyo baana ng'abo ne bw'aba nga akirina naalabira ddala nga gwe okubeera nakyo atirisi kyandibadde n'omuntu omulala atali gwe kati awo tugamba nti abeera akwata Allah nsobi ti Allah nanyini kuwoona ekintu kino kyamuwadde yakoze ensobi yandibadde akiwa ye oba yandibadde akiwa omuntu omulala atali ono n'olwekyo Allah ye mukyamu eyawadde ono nammooli gw'oyagaliza oba n'atakuwa gwe n'atakwongera gwe tugamba nti ogwo omutima gubeera mulwadde ekyokubiri wal kiburi omuntu oyo abeera ne kiburi lunkulu abeera n'olunkulu ekyokusatu tugamba nti wa hubbin guluwi ayagala nnyo okumubonika tugamba onanyini mutima ogwo abeera mulwadde bibeera bulwadde kyekirwadde kyetagisa okubeera nga kijjanjabibwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye musajja yali ow'embeera y'abantu bonna so nga ate yali nabbi wa nsi yonna naye omusahaba omwajja ayingira mu masjidi nabbi batudde daira bwe bati kasaako ali musomesa basahaba sajja n'ayingira bikyava agamba nti jangu eno bw'atuuka agenda okutunula bw'ati ng'alaba omulowooza gw'abadde ayagala taliimu kyava agamba nti njagalako gwe bayita Muhammadi mutabani wa Abdallah gwe mbadde njagala yekka mesibaagala ninjagala mutabani wa Abdallah gwe bayita Muhammadi naye nga gwayogera naye ye Nabbi sallama naye nga tategeera nti tamwawula ku bano basigadde
yali asuubira nti agenda musiŋŋaana nga kyatuddeko kyanjawulo nnyo ku byabano abalala abasigadde. Olugoye lwayambadde yali alowooza nti lugenda kubeera lwanjawulo nnyo ennyambala gy'ayambadde ng'eyawukana nnyo n'ey'abano abalala baali nabo, n'agenda okulaba waatudde na bali we batudde, engoye z'ayambadde tezirina njawulo nazize. N'agamba nti yenze gw'obuuza yenze. N'ayogera ebyamuleeta kyenjagaddemu nti yali tasobola kumwawula mu balala basigadde, n'olwekyo yali teyeekuza ku banne. Omuntu afaana bw'ati walfasada abeera n'obwononefu, akola obwononefu kuno ku nsi, wannifaaqo ate abeeramu obunanfuusi. Omunanfuusi yaliwa? Yoyo ayogera kyayogedde naye ng'ate kiri mu mutima gwe kirala. Ayinza okulaga wano nti oli mukwano gwe akwagala nnyo naye nga mutima gwe ate kirimu kirala nnyo. Yabeera munanfuusi. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Allah subhanahu wa ta'ala bwati yabogerako, yabagamba nti mubakkiriza tebaliyo ate ne mubakafiiri tebaliyo, wabula bali awo muzabizabina baina dhalika, babuzaabuza. Mubakkiriza taliyo, mubakafiiri taliyo, wabula ali wakati awo. Oyo tegeeranga nti ekirwadde kyalina kya mutima mulwadde. N'olwekyo baddu ba Allah abalungi tugamba nti hayatul qalbi, mutima omulamu, wa mautuha, n'okufa kwagwo, wa maridaha, n'okulwala kwagwo, asibabo bifiiliha al insan, ekikufuula okubeera omulamu oba ekikufuula okubeera omulwadde oba ekikufuula okubeera omufu gy'emirimu gy'omuntu ogyo gy'aba akola, ebikola by'omuntu oyo byakola ebifuula omutima gw'okubeera nga mulamu. Tugamba nti omutima gw'oyo mulamu oba ogwo. Atwala ekyokulabirako, oyinza okubeera awaka n'abaana oba baganda bo, geze oyinza okubeera n'abaana awaka ne mu baana bo, naye ng'ogamba omwana wange ono mulungi ono mubi. Ono gw'ogamba nti mulungi bw'oba omwogerako tosobola kumuwaanako nti alina omutwe mulungi, alina amaaso malungi, yakula ebigere birungi bya bitegetege. Era bw'oba wano mugamba nti omwana wange ono alina omutima omulungi, mwana ono alina omutima mulungi. Ono bw'oba ovuma era tovuma biryo biyungo bino birala, ogamba nti omwana ono alina omutima omubi. Olinza ogamba nti ne musajja gw'olina omutima omubi, ne mukazi gw'olina omutima omubi. Kiva ku ki? Nti ebikolwa byo by'okola bye bimulaga nti omutima gwo si mulungi. N'olwekyo abalungi abampuliriza era abandaba bagamba nti tulongoose tujjanjabe emitima gyaffe, tujjanjabe emitima gyaffe. Tugamba nti wa min asbaabi hayatiha, embeera eviirako omutima gw'okubeera nga gubeera mulamu, tugamba ekisookera ddala al ikibaaru ala Allahi ta'ala, okubeera nga okkiriza buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akugamba. Allah bwagamba nti swala ng'ogamba sami'tu wa ataitu, mpulidde era ngonze. Wagamba nti kusiiba ng'osiiba, wagamba nti kino ng'okola, ng'omutima kyeguviirako okubeera nga gukola gwona, eryo ddagala. Ekyokubiri wa tilawatul kitaabi, n'okubeera ng'oyitiriza okusoma ekitabo kye Qur'an. Enjuba tegwanga nga tosomyeko wadde essuula emu bweti. Neetookerewo akaseera gambe nti oluvannyuma lwa subuhi kansomeyeko essuula 2, kansomeyo essuula emu. Somako ayatul kursiyu, someko ikhlas, someko faraki, osomeko nas, at least fikiraawo. Bw'onaakikola bw'otyo ogenda okulaba nga wikyagamba kanyongereko n'essuula endala, kanyongereko n'endala, kanyongereko n'endala. Ekyokubiri watadabbaruhu, n'okubeera ng'ofumiitiriza mu bigambo ebyo by'oba osoma mu Qur'an. Lw'osoma Qur'an ng'ogifumiitirizaamu ebigambo ebyoyogera. Wal istigali bidhikrihi, n'okubeera nga otawaanira nnyo okujjukira okwogerako Allah subhanahu wa ta'ala. Nga buli kaseera ogamba subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nino omala swala n'otambula butambuzi n'ogenda.
Imam olugamba assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, gamba konti astaghfirullah, 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 gambe subhanallah emirundi 33, alhamdulillah emirundi 33, Allahu akbar emirundi 33. Tambula ogende kale oyogedde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera ku nsonga ey'okumwogerako agamba billahi minash shaitani rrajim, agamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubihim, abakkiriza gitebenkera emitima gyabwe bidhikirillah, ku lw'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti ala bidhikirillah tatma'innu alqulubi, kyabaffe mbabuulire buli lw'oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala kitebenkeza omutima gwo. N'olwekyo bunoyikiza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala kabiri akalaga nti omutima gwo gutandise okubeera nga gwona ekirwadde ekigubaddeko. Wa qala subhanahu wa ta'ala innama almu'minuna alladhina idha dhukiru llaha wajilat qulubuhum, agamba nti mazima abakkiriza wefa benkana bebo senga Allah abeera ayogeddwako emitima gyabwe gitebenkera. Wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya. Bagamba qala Allah ta'ala, omutima bikanga agamba ki Allah, nawuliza Allah kyamugamba wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, ate basomera amateeka ga Allah imaani yaabwe nga yeeyongera. Abo nno bakkiriza webatege bafaanana nti buli wasomerwa etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala imaani nga yeeyongera. Ogenda okulaba abadde asaalako eswala emu yokka ya dhuhuri na asiri oba bbiri, nga swala zonna ne subihi agenda agisaala paka ku isha nga asaala. Lwaki? Lwa mbeera eyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya emu, agamba nti alamu ya'ani lilladhina amanu an tashya qulubihim lidhikrillah, abaffe tejjagonda emitima gyabwe, emitima gy'abakkiriza tejjagonda ku lw'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala wama anzala min alhaq, n'ekyo kye yassa ekyamazima nga ye Qur'ani jagonda, kijagifuula okubeera nga gigonda. Netugamba nti wa min asbabi hayati alqulubi aidha, ne mu bintu era ebisigala nga bigonza bigwa omutima omulamu, bifuula omutima gw'okubeera omulamu, majarisatu salihin, singa oyitiriza nnyo okubeera nga otuulako n'abantu abalongoofu. Naye gwe n'otuula naboononefu, betingi bw'otuula nabo ababetinga banaakuyamba ki? Banyibanjaga bw'oyagala okutuula nabo banaakuyamba ki? Tuulako n'abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala, kijja kuviirako omutima gw'okubeera nga gutereera. Kubanga sola bw'eneetuka bajagamba tugende tusaale nga mugenda, bane tugende tukole kino nga mugenda kubeera mutambula mu mbeera efaana bw'etyo. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba neera wa min asbabi alhayati alqulubi, nekireetera omutima okubeera nga gubeera mulamu, nadharu wa tafakkaru, okubeera nga otunuulira n'okubeera nga ofumiitiriza fi makhluqati llah, ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Otunuulira ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala byatonda nga okwegambo byewuunya, fuluma bweru, tunuulira eggulu eryo gwe tolyewuunyangako nti neggulu lino ne bw'otambula otya n'ogenda muno bw'oti toyinza gamba nti natuuse eri ne ndikwatako nakutteko ku ggulu, nakutteko kubanga liringa bw'olaba omupiira, ne bw'olaba wano olabanga liringa mupiira, tetusobola kukwata eri ate waggulu ne bw'ogenda otya era osiŋŋaana totukola ki? Totuukayo, totuuka. Tewali yali agambye nti nze nagendayo ne ntuukira ddala ku ggulu kuli kwennyini. Ekyo kyakwewuunya nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun, nti okwawukana kw'ekiro n'emisana mu kutondebwa kw'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, n'okubeerawo kw'ekiro n'okubeera kw'emisana kabonero kanene nnyo eri abantu abategeera. Kati saawa eno misana bwe bujja kwawo ogenda kulaba abantu nga buli omu adduka kugenda mu nnyumba mu kitanda kye, atooka mu nnyumba agenda okulaba ennyumba nga nayo ngazi, n'agenda mu kisenge agenda okulaba ekisenge nakyo kigazibye, n'agenda mu kitanda
atuuka mu kitanda era nakyagenda okulaba nga alinayo akafo ke ng'ako kaasulamu ako, era bw'asiŋŋana nga munna akagiza agamba naawe semberaku eri gwe tomanyiwo weebaka. Oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bintu ebyo byonna tubeere nga tujjamu ekyokuyiga eri abantu abakola ki, ababitegeera. Wa min asbaabu aidha, ne mu bintu neene bireetera omutima okubeera nga gubeera mulamu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti afalam yasiiru fil ardi, abaffe temutambulako mu nsi. Afalam yasiiru fil ardi, temutambulako mu nsi. Fatakunu lahum qulubu ya'qilun, ne mubeerako n'emitima egitegeera. Aw adhaanu yasma'un, oba amatu agawulira ebigambo. Kyava agamba ti fa innaha la tu'man absarun walakin tu'man qulubu allati fi suduri. Amaaso tegasobola kuziba, singa n'omuntu ng'amaaso nga duweena agisoma. Duwe egamba etya? Egamba nti ya muqallibul qulubi thabbiti qulubina ala ta'atika. Owaye gwe akyusa emitima, anyweza emitima, nyweza emitima gyaffe nenga oginywereza kukugondera gwe Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebigambo ebyo jamaliza nga mbagamba nti sigenda kwongerezaako ate kusukkaawo okujjako ngeriyo abuuza ku nsonga ekwata n'omutima. Tugambye nti emitima gya mirundi esatu. Ogusooka twagambye nti gwe mutima omulamu, ntugamba ogwokubiri gwe mutima omufu, ntugamba ogwokusatu gwe mutima omulwadde. N'olwekyo emitima egyo gyonna gwe mwenyini genda wekyekinge olabe omutima ogugwo guli mu kigugwawa, ogwa mukyala wo gugwa mu kitiiki, ogw'abaana bo gigwa mu kitiiki. Lwaki giri eyo gye giri? Twagala tubeere nga twejjanjaba emitima gyaffe ffe bennyini nga twejjamu embeera eyo gye twogeddeko. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Funeyo ebibuuzo nga bisatu insha Allah. Naam, kibuuzo kikiri eri?